ano ndowooza ki ku social media kubanga kakati emitimbagano gy'emikutu abantu oba abasinga obungi gye baliko. Okusooka tulina emitimbagano kubanga tekinologiya waatutuusizza era tekinologiya aleeta ebipya bingi. New technology is always a disruptor. New technology is always a disruptor. Edda bwabanga neggulire ng'olitwala ku Radio Uganda nga bayinza n'obutaliisa, twali tuli awo FM radio ne zijja naye ne tekinologiya owa FM naye yali mupya. FM radios acted as disruptors for the national broadcasting channels. Abantu ne batandika okubeera ne radio zaabwe eyo gye bali. Twasooka ne radio Sanyu, ne kuddako radio Capital, ne kuddako CBS. Naye ndowooza CBS eyasinga okukyankalanya kubanga yo yasibuna mangu. Tuba tuli awo ne tufuna internet kubanga bw'otaba na internet toba na social media. Kakati omuntu asinziira wali ekannabukuliro saawa nga zino ava mu kunoga mwanyi, atudde awo bamuwadde ekikopo kya kaawa, bamuweddeko n'omugonja. Ettaka ly'Obwakabaka lyonna balitunze, balitutte, balibbye. N'aseereza, n'aweereza Katunda, Katunda n'aweereza Isa. Batyayambadde, n'aweereza Kirebo Kiwanuka, ne kituuka ku Mutebi ne kyetinda. Kambabuulire kino, toyinza kwewala tekinologiya bw'abanga azze. Tosobola. Tekinologiya omujja aleeta ebirungi bingi, aleeta n'ebisoomooza bingi. Kati ng'okukyamuukirira okuliwo olw'emitimbagano, buli omu n'ayogera by'ayagala, ebisinga nga tabimanyi. Omuganda agamba nti kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Kabasiite abakasimba olugero balumanyi. Kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Ekintu ekiba kyakajja abantu babeera babuguutana. Kiringa omuntu nga yakalaba ekintu, mwalaba akatambyako ng'oli agenze mu nnyonyi ogusooka ng'agenze n'eggolu lye. Agenze n'eggolu, asumuludde eggolu, buli gwalaba ayagala kumuwa ku ggolu, tatambuliranga mu nnyonyi. Kati abantu bakyamuka ate balabanga abanunuddwa. Toyina kgenda wa mukuŋŋaanya. Kakati mmwe mwenna abali wano abava ku zi TV, zi radios, biki, amawulire gano gonna mugenda gatwalira omukuŋŋaanya akugamba ekyo kijjeemu, ekyo si kyagala. Naye ono ku mutimbagano oli kyayagala kyayogera. Abantu balowooza banunuddwa. Ekyamazima banunuddwa, naye obununuzi obweyambisizza otya? Tugambe mbeera ku mitimbagano nengula essaawa, emabega eyo nagula essaawa gye nalaba ku mutimbagano. Essaawa agitunda n'agireeta mu ofiisi. Mabega kaawo nagula engatto ku mutimbagano. Kati atunda engatto ku mutimbagano oyo ategedde omugaso gw'omutimbagano. Luli nalaba omuntu ayize okuzannya violin. Mukamanya akantu ako violin. Yayigira ku YouTube. Yagenda ku YouTube. Luli nalaba omukyala nakinku mu kufumba keeki. Okufumba yakuyigira ku YouTube. Manya abantu bangi abamu nkola nabaawo mu Bulange bafunye digiri zi master nga basomedde ku mutimbagano.
naye waliyo n'abalala bawemula abalala bawemula abalala beetunda abawala beetundira okwo ku mitimbagano abalala bafererako bantu nyina wano kyentunde ettaka muliraba nditunda waliwo gwe nalaba n'alaga ekifo nti kifo kye waliwo minisita omu yaŋŋamba nti si kikye naye oli yalaga ekifo nti wano ekifo kino kyemulaba banenze nnyinamu ku ssente noonya mukazi wakuwasa kati zino ennyumba zange n'ebimuli bino we bakolera embaga byange naye zino simanya biki hoteeri zange ali ku mutimbagano anoonya mukazi kaakati Kereni ng'agenda agwirana Kereni ng'agwirana sigamba Kereni ono nkosiza bukozesa linnya lyo linnya ddungi Kereni linnya si ddungi n'agenda ng'agwirana naye oli muyaaye tabirina n'olwekyo omutimbagano tetugenda kugwewala oba nabanyumiza Apollo Kaggwa Katikkiro eyatandika okuzimba Butikkiro eno yagenda e Bungereza mu 1902 oli kabaka waabwe n'abakyala Victoria ng'afudde bateekako omulala yagenda ne Hamu Mukasa Ssekiboobo jjajja wa Ssaabasajja baali babajja ku hoteero batwala mu mukono ne babaleetera emmotoka nga kyezijje zikolebwa mulaba emmotoka wano zeetala zaali zaakakolebwa e Bulaaya Apollo Kaggwa Katikkiro wa Buganda n'atunulira emmotoka eno ne Hamu Mukasa ne bagamba ffe situjja kulinnya kyuma kino bwe kinaatumira kabaka anaawulira atya tekinologiya yali azze era kabaka Daudi Chwa ye muntu mu Uganda yasooka okuvuga emmotoka nogitambulira munna-Uganda kale naye kubanga abazungu Hesketh Bell ndoza yasooka okuleeta emmotoka naye yali muzungu naye omuddugavu owaawano Ssekabaka Ssekabaka Daudi Chwa abantu soso okutula mmotoka yandibadde Katikkiro gwe yatuma e Bungereza naye yatya tekinologiya bwe kiri n'Abangereza emmotoka baazirwanyisa nnyo ate abaasinga ozirwanyisa baali bagagga kubanga emmotoka tekinologiya ow'exhaust